The Newsroom, where untold story is revealed. Fina Mugerwa sigwasaanidde ssebo okujja ojajinge baliri puzzle kubanga lumu twali mu group ya Uma Edda n'ojjonkera maama Namakula n'omuwemula. Maama alina Namakula mukazi mukulu akusinga emyaka. Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli njagala okubeera nga mbebaza jonna gye mutuusaako engalo mwebalegenda maaso n'okubeera nga ate mwekumirayo baganda bange mwenna abatulaba. Omuyimbi Gilson Wabuyu ne Mukasa oba Lily Puzzle nkugambye ebyabwe byongedde okubeera nga bikwata wansi ne waggulu. Babano bagudde mu mbi zaaki nkugambye bakugenda mu maaso n'okubeera nga babitebya oba oliawo mu maaso g'omulamuzi. Ebintu ebyadde ng'ebyokusaaga byeyongedde ogenda mu maaso n'okubeera nga ate biranda buli lunaku olukya. Olunaku lwajjo bayitiddwa mu kakiiko ka UNCC oba UNCC Uganda National Culture Council ne bagenda maaso n'okubeera nga bazimuula oba oliawo ekiragiro. Wano nno ebyavuddemu nga kwe kubeera nga tebakyakirizibwa kubeera nga bakola kivulu kyonna wano. Kwoteeka Katikkiro Charles Peter Mayiga yagenze mu maaso n'okuwera ennyimba zaabwe ku mikutu gya Buganda. Kakati nno Gravity omutujju n'avaayo n'amwambalira ekigenza Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. maaso n'okubeera nga oba oliawo kireeta akanyamberege. Biki Gravity byayogedde bijjeko Katikkiro waya ngenda bikuwa ne Lily Puzzle olabe ate kabiiki ke baguddemu. Nkusana bombefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu ali eyo agenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo atulaba. Kanso njagala okujjukiza nti bannaffe aba Hope Christian Fellowship International Church Africa batuteekamu ensimbi okubeera nga tukutuusaako ate ensonga zonna nga bazigenda maaso n'okuba nga zitambula. Bakubireko ku ssimu weziryawo wansi ate era mu ngeri yemu bakwaniriza mu kusaba okw'okusinza mu kusaba okw'okwebaza omutonzi ng'ennaku z'omwezi 15 ye Sunday ya wiiki yeno awo nno ku Kigo Road bayitawo Kitiko. Service etandika ssaawa 3 paka ku ssaawa zijja kubeera 7. Agenda maaso n'okubeera nga wegatta ku bikujjuko eby'okubeera nga twebaza omutonzi ate nno bakubire ku ssimu eziryawo wansi ku screen bajja agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo bakuddamu naawe ayagala omusumba okusabira n'ebirala ebiringa ebyo weebiri. Essaala tetundwa era tubagoberera omwoyo omutukuvu kyaba abagambye. Kenkwena video ya Gravity owulira ebigambo byayogera. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga sebampita Gravity omutujju bampita Wabuyu Gerson nze gwobadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimba ez'obuwemu eyo ndowooza y'owekitiibwa Katikkiro. Njawo kutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula. Nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic. Teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikkiro. Era siimanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange bukyambaawo. Era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi. Siwemula siriwemula. Music wange tawemula. Ekirala w'ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nkuku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011. Simanyi obeera wali Katikkiro 2011 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu. Era tayimbangako music wange CBS ne BBS. Music wange tazanyangayo.
era awo abantu baabo abakozi bo era obeera banyina enjiza bwereere kuba olwedde bo basalawo dda endongo yange tezannyawo era endongo yange nagye badde eyite walala. Ekirala ow'ekitiibwa Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga, nze nsuubira ne mu ndowooza yange ne mu ntegeera yange ti mu Buganda ne Uganda ne mu nsi yonna in fact mulimu ebintu binnya ebiruma Abannayuganda ne Buganda okusinga ennyimba za Gravity omutujju. Nze nsuubira abantu bakwetaaga nnyo ng'oyogera ku biruma ku bantu, n'oyogera ku bantu abattibwa, n'oyogera ku mataka g'abantu agabbibwa, waleeta ekyapa mu ngalo, ebyapa basiba babicukula ebabibba, abanaku bwe babanyigiriza ku mataka gaabwe. Nze nsuubira waliwo ensonga ez'amaanyi ow'ekitiibwa z'osobola okwogerako oba okulwanisa mufo ky'okulwanisa Gravity omutujju ow'ekitiibwa Peter Mayiga. Era nkusaba ogezeko concentratingako ku bintu ebiruma Uganda ne Buganda okusinga oluyimba olumu bwe ruti oluyimba lumu Omunyongo. Era ow'ekitiibwa Peter Charles Mayiga musaana okunyinywa ne mugamba munyo kitegeeza kino. Nyinza okuba simanyi nga mwina engeri gye mukirabamu naye nze nga manyi Omunyo is a short form of Omunyongo. Gravity omutujju ategeezezza nti ye ennyimba ze era bulijjo tezikubwa ku CVS era ku bigambo byonna byayimbye ne byayogera tekuliiko kyabuwemu yadde ekimu. Kyokka nga bino ebiwulikikira ddala ng'owulira ekyamazima matuufu ennyimba zayimba nga tasobola ziteekako nga n'omwana we ali awo wabula okwonoona society. Kino nekyajjeeyo abantu ab'enjawulo ne bano kyokka ekyennaku nti Edrisa Musuuza bw'avuddeyo n'ayogera awagidde buwagizi bikolwa nga bino ng'era agamba nti bandibadde basooka kukwasa ye ensonga zino nga pulezidenti waabwe owa federation n'agenda mu maaso n'okubeera nga oba oli awo akola ki abakwasaganya. Kyokka nga akakiiko kano akakwasaganya empisa n'ebyobuwangwa ati oba bwetwogera ku ati agwa mu kakiiko kano eno era nga babavunaanyizibwako. Ebyavudde ewa Fiina Mugerwa njagala mbe nga mbikuwa towulire nabyo nga bwe biri. Egenda kubeera updated nti abo promoter yenna aleeta show nga kuliko abantu abo tobeera tebakuwa permission kukola show. So yensonga lwaki tubadde ne United National Events Promoters Associations kwekyo. Then tulina resolution bwe tugendako mu kooti akakiiko kano kagenda tugira Supreme Court and the Chief Judge okwogera ku Anti-Pornographic Act. Essaawa eno etendaba kubeera mu pipeline ekyali wabbali naye twagala tu advocating bagyongeremu ku maanyi kubanga eyina weetukwatira ku tulina okukola ki okukola. Then akakiiko kasazeewo ne Ministry of Education acting essaawa eno ogenda n'olabanga mu speech days zonna abaana nga bamayininga nnyimba nezitasalidde kola ki kumayininga kwe twasomeranga nga batuwa theme tuyimbe ku sirimu ne twogera ku sirimu buli kimu omwana agenda okuva mu ssomero ng'amanyi okukola ki ayina ebintu by'amanyi both politically and social. Kakati no mu ngeri y'emu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'obusungu obw'ekika ekya waggulu aweze ennyimba za Gravity obutaddamu kuyita ku mukutu gwa Buganda Dogumuka ebe CBS oba Telefina eyaffe. Waliwo omuyimbi bamuta Gerson Wagumi Gravity simulabanga konze okujja ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwunula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Abantu bayinza okukubira enduulu bwewemula naye welikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sabata yali atuwemula emyaka 4 eyise kiri muntu ayinza kumwesembereza. Ate bw'oyagala kwogera bikusiike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa obitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti baluvaawo eno. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasiri Mukasa ate n'oyo waffe erimu tuzera kulekola eyo ng'eyita eri maaso.
ebyo ebintu by'okuyimba bayimba byaki ebintu by'okuyimba bingi nnyo tulabira abantu bayimba. Kakati yenno Mukasa Lily Puzzle avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abategeeza nti ensonga eziruma Uganda lwaki temuzoogerako ne mudda ku kubeera ng'ennyimba zaabwe bo ze bagamba nti ze bavuddeyo okubeera nga bayimba bakyuse obulamu bwabwe nga ze muddako nga mubajjonkera. Ebigambo bya Lily Puzzle beebyo. Buganda wano Buganda bw'eba erina ebizibu ebigiruma nga temuvaayo. Etima lya mweri bajjudde mulaba Katonda omuntu gwayambirira n'ekisa ky'abantu mumuteekako embeera mbwe olulimi Oluganda mirundi emeka wano ensonga za Buganda nga muvaayo musirika nga ne Ssaabasajja mutuuka okumulengeza ne mukola mbuka tuunimwe Buganda tulwanirira olulimi Oluganda ebiruma Buganda nga temuvaayo musirika muvaayo kati mugenza okulaba nga ffe kiso kya mbuzi bwe muba mugamba abayimba ennyimba mweze mulowooza ngeziwe mulazi sirimu nayimba nkudi mugende mukwata abawala abayimbi mwe gwe fiina gwe mugende mukwata abantu abambala obubi bwe mba mugamba mujjonkera abantu mukole ng'ensenda endala zikata buli muntu atambula ayambadde shariya. Kakati nno ye musajja mukulu w'Ederiisa Musuuza Eddie Kenzo avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti oba olyawo ensonga zino engeri gye bazikuttemu si yabadde entuufu ey'okubeera nga bazikwata mu bufunzi awagidde ebikolwa abantu bano bye bagenda mu maaso n'okukola. Bankopinga they just copied okisegedde nze ndowooza oli okukopinga abanga akutegeezaako okitegeera naye mu nsonga zino nze ndowooza tulina okuddayo ffenna wansi ku ttebo ne tutandika okwetegereza ebintu bino bulungi nga bwe birina okukola oba okitegeera kubanga ne UNCC yennyini kyetaaga n'enzira y'okumu n'endaba mu mateeka oba erina mandate okusamoninga abantu abo. Nze ndowooza UCC yeyinza okuba nga erina ku buyinza oyinza okuyita meeting bwetyo naye NCC esobola ase bati tulina okumanya nti kati abayimbi balonda obukulembeze bwabwe so nga lwaki balonda obukulembeze busobole okuba nga butuusa ensonga zaabwe eri ku bekikwatako kuba ebbanga lyonna abayimbi babaddewo nga UNCC weziri UCC ne ministries naye nga tebalina kyebakola ki kyebayambibwa wadde okitegedde olwaleero ojja kusanga nga abaana abo bayimba ennyimba ezo naye nga oba abantu nga benyigira mu byobufuzi ng'olina okwebuuza lwaki ebiseera ebisinga kize lwa mbeera ti omuntu bw'amala okukola erinnya n'abeera popular obulamu bwe bubeera expensive nnyo abeera takyasobola kulya kikomando we yali akirya abeera takyasobola kubanga talina ngatto mpya oba mpala empya ayinza n'obutaddamu kutambula nga tali mu mmotoka munda boda agivaako naye abanga alina okusenguka ava ekazigo we yasula ataddeko ewalala kuba status ekoze eki ekuze kakati ne tujja twekanga ng'omulimo ate mu kifo ky'okukula gugwa bugwi CRBTs bantu obuyimba babuulira mu ssimu naye abayimbi sente zaabwe tebazifuna ate ne ka stage kwe babadde basigadde okuba nga bajja ekyokulya nako emisolo gikasufukidde emisolo. Tugambe president nti emisolo yagiretedde abaana bano naddala abayimbi okutandika okuyimba okukola vulgar content. Bwe tumala okutuuka mu mbeera ey'obusoberwa buli muntu atandika okuyiya engeri gy'asurvivingamu okukuuma biri byenkumenyedde okitegedde akati bw'alaba nga ayimbye wano ti era oli yakugaba biwulira kyeyali ategeeza mu ekyo kyali kingi nnyo nti byonna tubiyimbye naye tebakola ki tebabiwulira ng'omwana agenda okulaba oyo Lily Puzzle yalwalako okugenda obugenzi mu ddwaliro abantu bonna basonda essente naye ng'ate yali akubye ennyimba nga genda ogula emmotoka ng'oluyimba olwo lukoze sente ne sente naye nga yennyinizo tazirina sijja gamba nti mbawagira bagende mu maaso nga bayimba ennyimba ezirimu ebigambo ebitali byekusifu oba baleme kubikkako sekyo sikiwagira naye abayimbi bano balina ensonga ezebakyusa okubateeka wano wetubalaba olwaleero ensonga lwaki balonda obukulembeze tufune eddoboozi limu tusobole okuba nga twejja mu buzibu bwe tulimu beetaaga ne bayitayo meeting
naffe abakulembera abayimbi abo ne tutuula ne tubaako bye tukkaanya buli omu n'ategeera munne ne tugenda kuyimirira eri osamoninge muntu guwagana okulwanirira abiwulire ennyimba ze zibbibwa telekozi tezibasasudde ssente zonna bazibabbako tebazibawa CMO tezikola ssente zonna bazitwala nange kenyini kamwa koogera sifunangako ssente za CMO CRBT zimaze emyaka wadde sifunangako bukyanga ntandika kuyimba nenge yo CMO eri eresolooza oshegedde CRBT telekozi nakamala emyaka obemeka sifunade 10 ne aggregator gwe nali nkozesa yavamu mu business ne benyimba bakyazikozesa out of my consent. Beyond the newsroom zedde ya kutusaako ensonga tusinkanenga omutonzi akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.